عملا صالحا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. تسبب الله تبارك وتعالى أسي بمريم بن أكساسر يومك محمد صلى الله عليه وسلم نابو أبام قبرنا مغفوه نفتم سبب الله سبحانه وتعالى atwangwirize mu mbeera y'eddunia yaffe ne mu ddiini yaffe, atugulirewo mu nzigi za riziki n'okutegeera eddiini ye, atugiremu endwadde mu mibiri gyaffe ne mu bantu baffe, atugirewo obulwadde obutamanya, atutwala ebyokumanya, atugirewo obwavu mu umma eno, atugaggawaze n'emmaali eya halaali, ate era atugaggawaze n'okumanya eddiini ye n'okugikolerako. Allahumma amin. Muzzi waliwo mu hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallam, hadithi eyo nnene nnyo singa abantu bamanyi obuzito bwayo nga obunene bwa hadithi eddala. Omubaka bwe yayogera ng'agamba nti omuntu yenna man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, omuntu bw'alaba ekintu kyonna nga kitamwa kinyiiza si kirungi mu community yonna mwawangalira, mu society yonna mwawangalira, falyughayyirhu biyadihi, akikyuse n'omukono gwe. Omubaka mu hadithi eyo yalaga emiteeko gy'abantu, kubanga obusiraamu buno bwaka ku buli muntu yenna, omwavu, omugagga, ow'amaanyi, omunafu, omuto, omukulu, omukyala, muki n'omwana n'omusajja. Kati omubaka okugamba nti falyughayyirhu biyadi, akikyuse n'omukono gwe, nga kitegeeza waliwo atajja kusobola kukyusa na mukono gwe. Si ffenna nti tusobola okukyusa ekintu n'omukono, waliwo ekintu nga kinene nnyo gy'oli nga tosobola kukikyusa na mukono gwe, ng'ekyo okirekera abalala bakisobola. Kati n'agenda kukironeka fa in lam yastati', oba tosobodde, kubanga omubaka amanyi nti wajja kubaayo abatakola abatajja kusobola. Wallahi buli woyingira ekintu nga si gwe oteekeddwa okukikola, kikulema kyekisooka, ate ovumaganya ekintu ekyo newankubadde kirungi. Nalabako omuvubuka omu yali asobola okuwasa omukazi asooka era n'amuwasa, naye nga tasobola kuwasa wakubiri, naye yawasa n'owokusatu. Yali tasobola kuwasa wakumeka wakubiri, naye yawasa n'owokusatu. Naye essaawa eno lipooti empitirivu ze tulina ziraga mulyazaamaanya, mukumpanya, mubbi. Ki ekimuleetera ekyo? Alina okulyazaamaanya abantu, aliise abantu ki bano baalina ewaka, kubanga obusobozi bwe bwali ku ki, neyeeyongerako obuzito bwatasobola, n'ayingira ku kintu kyatakola ki. Ekintu kyonna obuseeramu kye bwateekako noga nti wano waliwo istitaa, tunuuliranga nnyo ekintu ekyo, kubanga obusiraamu si ddiini ya mujega, ddiini yakozesa bwongo, ye yakugulirawo. Allah tabaraka okubuuza nti no Allah okubuuza mu Qur'an nga mu suratu nga Shuaib abulira abantu be n'agamba nti no la tafqahu kathiran mimma nga ababuulira abagamba nti muyinza obusasobola kutegeera nze kyenkola kyentegeera, nga kitegeeza nti ayagala mukozese ku ki, ku bwongo, mukozese amagezi gamwe Allah yagabawo. Lwaki togakozesa? Olina okugakozesa, kubanga kyengera kyekikwawula gwe omuntu n'ensolo. Ensolo esinga obunene mugimanyi nsolo ki? Muze mulaba enjovu nnene nnyo, naye tekitegeeza nti obunene bw'enjovu kwe kutegeera kwayo.
enjovu ebeera nnene naye agifuga nga muki musajja mutono bwati kilo 2 3 4 afuga kilo kumpi mmeka yagifuga kulwaki kyekijja ekimwawula bongo magezi ago Allah tabaraka yakuwa katugamba otya ntujja kukosa magezi olina kukozesa amagezi kati Allah bwe yateeka awantu wonna nagamba nti nno man istataa ilaihi sabila abasobodde wano kuba kwate kiba kigeza nti ataddeko akakwakuliza okukola ki okusobola nti kola naye obusobozi bwe bulina okusooka precondition ezisookera ddala condition ezisookera ddala nga tuna kuyingira mu kintu kino wekeberemu ganye nti nsobola obusobozi bumazaako kati Allah kugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam kugamba nti nno bw'oba tosobola kwogera bw'oba tosobola kukyusa na mukono kati kyekiddako fabilisaani yogera bwogezi mulimu gwo kati gugenda kwogera era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ateekayo eddala eryokusatu ng'akitegeere nti waliwo batajja kusobola kukyusa na mukono era waliwo batajja kusobola kwogera kale kabayingire wano naga faman lam yastati' bw'onooba tosobola kwogera fabiqalbi kale kikutame mu mutima kikyategeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam kyategeeza mu hadiisi eyo nti waliwo omuntu asobola okulaba ekintu nga kikyamu kikolebwa ate n'akyagala tekiriyo nagamba nti ate bano bansanyusizza banywa omwenge vuka bawano nga kimusanyusa abantu okunywa omwenge kimusanyusa abantu okwenda nga naye bawalaba wali bakoze ssente naye manje bazijja ati asi ati kiki kati kibiki omuntu okukolera ssente ze naye nga bamirira ku nguudo kati omubaka kyategeeza nti yadde kale tosobola kukyogerako yadde tosobola kukyusa na mukono gwe naye nakano akakulemye okukyetamu omutima nga kikolwa kibi kankyetamu ani ateekeddwa okukyusa n'engalo ani ateekeddwa okukyusa n'engalo ateekeddwa okukyusa n'engalo yemuki yemukulembeze omukulembeze yakyusa n'engalo kifuba mujjukire ebiseera Idi Amin bwe yabeerako pulezidenti w'ensi emu mujjukire ensi eyo yayisa oda naga teriyo omuntu asaana kutambula ng'ayambadde buno obugundi omukyala alina okwambala engoye empanvu olwaliro kati abantu baagala okuliyisa naye batya nti webaliyisa bajja kuba bafaananye bayinza okufaanana eddiini emu oba bayinza okufaanana omuntu omu naye nga balubira ddala baagala okukola ki kukiyisa ate tugenda nitwepankapanga naye tugenda nti tuli mu demokuratiya simanyi demokurasi demokurasi naye demokurasi ki nga gwe omuntu okwambala akagoye akeerippye kikusanyusa oli bwambala hijabu n'oyagala n'okugimwambula n'osigala nga nti oli demokurasi mukivunula mutya si ddembe kati oli waaba ayambadde hijabu ye neyebikka n'okwebikka lwaki atomujjako eddembe ate ngoga nti demokurasi nga buwadde eddembe woono ayambale ayite obukunya kati lwaki eddembe lyono olw'okwebikka ate oliyingirira era nosigala ngaokyakiyita demokurasi tulina okufuna definition endala etali eyo bwekiba nga omuntu asaala omulaba bulala omuntu akuziza ekirabo omulaba bulala omuntu ali ku ddiini omulaba bulala ate nosanyukira nyo agenze mu bidongo n'anywa n'enjaga ega nti yeryo eddembe gwe bagga nti okubeera ku ddiini si ddembe oli yeerondedde choice ye ate gwe kikonyiga bw'agamba nti nno democracy tulina okufuna definition esinga okwawo endala so kati yeyenziko tukola kati omukulembeze yalina okukyusa namukono ani ateekeddwa okwogera fabilisaani ani agenda okwogera mulooza ani agenda okwogerako kati be bamanyi omumanyi ejja okuyimirira ayogere naga nti kino kikyamu kino kikyamu omumanyi bwasirika awali haramu ng'akolebwa afuna omusango
alina okwogera. Ku lwaki alina okwogebwa? wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul ilma latubayyinunnahu linnas. Allah tabaraka taala yakola endagaano. Omanyi endagaano, okola endagaano. Bakugamba nti nno tugenda kukola endagaano ne Sheikh Zaid ne Sheikh Maktoum okutuulanga wano essaawa 2 ng'atulabirira atuwa ndagaano. Kiba kigenda nti tumaze okulagaana nti tujjanga kutuulawo, ate tumaze okulagaana naye nti ajjanga kukola ki? Kutuwa. Kati Allah yakola endagaano nabaki? Latubayyinunnahu linnaas, balina okunnyonnyola nga amazima. Amazima gayinza okuba gakaawa, gayinza okuba galina mu kasonda we gatwala wafunda, naye yendagaano gye twakola ne Allah tabaraka taala oba togasobole nga tosobola gatwala mu maaso nga yirimu ogikola ki? Ogivaako, kubanga omulimu gwe weetisse munene. Latubayyinunnahu linnaas, olina okwogera nti kati kino kikyamu, tulina okukyogerako, kubanga atali gwe ani agenda okwogera? Yeggwe ripoota wa Allah tabaraka taala, si kyekyo. Yeggwe messenger, kati asigaddewo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayogera n'agamba nti nno, ng'ayogera ku bamanyi yagamba nti nno al ulamau warathatu al anbiya, abamanyi be baki? Be basika bannabbi. Olowooza basikira ki? Nkutu ezannabbi? Basikira irimu. Kati oba basikira irimu, nabbi yagisirikira mu khutuba ye esembayo. Mujjukire bulungi khutuba esembayo gye bayita khutubatul wada, ng'ali mu Arafa, yabuuza nti ala qad ballaghtu, bannange ntuusizza obubaka? Talina kintu kyonna kye yaleka, buli kimu yakyogera, buli kimu yakyogera. Teri kyogenda kusanga noga nti kino mbaka teyakitubuulira. Gwoba wakifunye oti kino mbaka yandikitudde naye teyakitubuulira, togenda kukisangayo. Era kyova olaba nti abamanyi baba baddamu bali abamu ku bashiya abagamba nti abatuuka okugamba nti nno Ali ye yali alina okubeera ani? Yali alina okubeera nabbi. Baba boogedde ekigambo kinene nnyo ku Allah tabaraka taala ne ku Jibril alayhi salatu wasalam, kubanga baba bategeeza nti Jibril yakumpanya ki? Obubaka. Yali alina kubutwala waani? Wa Ali, ate n'abutwale bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era Allah naye n'asigala myaka 23 ng'akiraba kigenderera, obubaka bwina genda wuno n'abutwala eno, n'akireka bw'atyo. Otunulya noga kati bano entegeera eririddawa. Kati omuntu yenna nga mumanyi omulimu gw'omunene tablighi risala, kutuusa ki? Bw'alaba ekintu kyonna kyonna nga kiwaba, kubanga ekintu kyonna kasita kiwaba n'osirika, mugwa nakyo, mutomera nakyo. Mujjukira mu hadithi emu Omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba ng'atuwa ekyokulabirako eky'abantu, yagamba nti abantu balinga mathalu safina, yakiwa ekyokulabirako nga bw'olaba eryato kuliko waggulu ne wansi. Naye abantu baatuuka okubanga bangi balina okweyawuzaamu, abamu bagende waggulu, abamu bagende wansi. Ne bakuba akalulu, bani bagenda waggulu, akalulu ne kalaga nti waliwo bajja okugenda wansi, waliwo bagenda waggulu. Waggulu ye wali amazzi agalina okukozesebwa mu lyato. Ye enzimba y'eryato bwetyo bwefaanana. Amazzi bagateeka waggulu gye galina okuva tagakozesebwa mu lyato. Awo muno ekyo bano babeera kumpi waki? Amazzi. Naye naabagateeka eri waggulu, baga nti agakozesebwa tanka eri waggulu, ffe tubawaako. Kati bano bagendanga okukokona ne bafunamu mulimu, abasajja tuyinza kuba tubakolesa, tubakalubiriza. Naye naffe tuluddewo okutegeera nti ffe tuli okumpi n'amazzi, waki tubomola wano ne tufuna amazzi okumpi okusinga okugendanga waggulu? Tekuli lifuti nga bino ebizimbe byammwe, kulinnya madaala kirira, ovaayo oyambuka owewuka, ovaayo zitoye, tubikooye.
ne batandika okukoona popopo abaogolo bagenda kiki ekituuse ku lyato kubanga eryato akantu konna akakoona ku lyato katiisa eryato weriwangaalira wazibu akantu konna akakoona ku lyato otya nuga kikino kati omusajja ava ogulwa gyabuuza nti bannange ki ekituuseewo tyatwasazeewo eno waffe naye wammwe naye kiki tulabye nga okujja waggulu eyo okukima amazzi nga kibakalubiriza ate naffe kitukalubiriza katugajje wano okumpi teekale kasita twasazeewo wammwe nene waki naye singa oli yabagamba nti bannange kyemukola kikyamu bonna bandikoze eki naye okusirika kwabwe bonna bakola ki bazikirira kati ani alina okwogera omanya alina okwogera ategeeze nsi okwogera ayogera eri abantu abakulembera okwogera n'ayogera eri abantu bakola kibakulembera ayogera eri abakulembeze n'ayogera eri abaki bakulembera ekyokulabirako mu batukulembera waliwo omusajja omu bamuyitanga Raja ibn Haywa. Raja ye yali musajja yali tabi'i musajja mumanyi naye nga awangala nnyo nabaki yali awangala nnyo n'abakulembeze naye nga mumanyi ebiseera ebisinga abamanyi abawangalire kumpi nnyo n'abakulembeze oluusi bakyuka n'ebyo bayogera mu bantu ayagala nnyo okwogera ng'asiimisa mukulembeze gwakulembera naye Raja yali muwabuzi mu bakulembeze Raja ibn Haywa. Era olunaku lumu Raja yali ayimiridde mu bantu akinyumya agamba nti nali nyimiridde mu bantu omusajja nanzijira naŋŋamba ekigambo nagamba nti ya Raja owange Raja owangala nnyo ne Sulaiman ibn Marwan naye mutunuulirenga nnyo ensobi zakola omujjukize aleme kutomera kubanga buli watomera omma yebeekoze eki yabeetomedde. Naye Raja agamba nti nali nkyawuliriza omusajja oyo nali simumanyi simulabangako simanyi wagye yava newajja omuntu alina ebigambo bye yatandika okwogera ebbali nenkyuka mutunuulire bwe nti ngenda okukyuka nga omusajja ono takyaliwo tamanyi oba yali muntu naye yagira mu kifaananyi kya muntu. Era Raja yalwana nnyo okulaba nga umma etereera era bw'onoosoma mu bitabo bya taarikh ojja kusanga nti lawla Raja lama kana Umar bin Abdul Aziz khalifa singa si Raja Umar ibn Abdul Aziz tiyandibadde khalifa. Lwaki? Kubanga Raja baatula ne Sulaiman bin Marwan nga Sulaimani obulwadde bumuluma nga Sulaiman amubuuza nti ya Raja olaba otya mwendeka omwana ono nga yagenda okutambuza entebe eno n'abuuza nti ogenda kulekera otya omwana omuto umma oyagala kugireka ng'ogirekedde omwana omuto n'agenda gitambuza ki n'amubuuza nti ate gundi mutabani owokubiri yali kyawangalira mu Dimashq nga abeera bbalibbali eyo ali mu Iraq yagenda amala ebbanga tadda namugamba nti fakaifa tatruku al umma ala man la yarja wala yarja oleka otya omuntu olekera otya umma y'obusiraamu omuntu atadda tebamanyi na bimufaako. N'amubuuza nti nno aturidu an tatruka ghaira mas'ula anha oyagala umma eno girekera omuntu nga tebagenda kukubuuza Allah tagenda kukubuuza nkya. Namugamba nti bala mbuulira. Namugamba nti nze nkulamira Umar ibn Abdul Aziz umma eno girekere Umar kubanga Umar abadde nga ye RDC we Madina ye gavana we Madina engeri gyakutemu emirimu gyatambuzaamu emirimu abantu bonna batuka okwegomba Madina bwafaanana abantu ba business people abamaanyi batandika okutambula nga bagenda e Madina nga gyebagala okukolera bizinesi zaabwe. Lwaki? Kubanga Umar gyali atambuza bulungi emirimu
baraka za Allah tabaraka zik. Umar ibn Abdul Aziz yali khalifa wa maali oluvannyuma lw'abakhulafa abana asooka nga yaani khalifa w'obusiraamu asooka yaani saze na switi naye badde obusubiddwa Abubakar Siddiq eyaddako ani Abubakar ng'afudde ani yaddako ebyo bintu njagala byobeerenga ku ngalo owagira tiimu ki owagira tiimu ki owagira political side ki ani Bobby oyo olidde naye bwe khalifa bitabamanyi omuze khalifa nti mbadde neebase ayogera nno kati saawe Abubakar Umar Uthman ne Ali eyaddako gwe tuyita owokutaano yali ani yali Umar ibn Abdul Aziz khalifa oyo teyali sahaba oyo yali tabi'i ate nga twagamba nti tabi'i yani Juma kozi tabi'i yani yalaba ku sahaba ate nga naye mukkiriza si kulaba ko bulabi n'akomawo kubanga kulaba ko bulabi naye Abu Lahab tuyinza omuyita sahaba kubanga yalaba kwani ku nabbi naye tiyamukkiriza yensonga lwaki yayingira muki mu basahaba kitegerekese naye Umar ibn Abdul Aziz yabeere Madina n'atabuza emirimu gye wallahi obukulembeze kasita butereera ebintu bitereera Allah assa baraka mu kifo ekyo Allah assa emirembe mu kifo ekyo Umar yatereeza Madina abantu bonna nga beegomba okubeera Madina abantu bawulira nti Umar yafuuse khalifa ne bagamba nti kati wabanga Umar abadde ye gavana w'e Madina nga Madina efaanana bwetyo ate kati umma egenda kufaanana etya wabanga yafuuse khalifa w'obusiraamu wallahi yali khalifa ebintu ebyakyuka ku mulembe gwa Umar byali biyitirivu Umar ekisookera ddala yatya kye bayita obulyazaamaanyi omukulembeze abeera mu ntebe n'afuga emyaka gy'ayagala naye nga tafaayo edde okulongosa ekkubo n'atamanya nti obu nnyini bulyazaamaanyi agenda kubuuzibwa Umar yatya n'agamba nti nno mpulira ennaku bwe bambuulira nti ebinnya ebyo abyogera ali Dimashq naga nti mpulira ennaku ebinnya bijjudde mu makubo ga Iraq Allah agenda kumbuuza atya singa embuzi etambula n'egwa mu kinnya Umar ibn Abdul Aziz yeeralikirira mbuzi kugwa mu kinnya si muntu naga Allah agenda kumbuuza atya enkya ng'embuzi egudde mu kinnya nga agenda kumbuuza nti lwaki towatereeza kkubo lino ya Umar lwaki towatereeza kkubo okutuusa embuzi okugwa mu kinnya kino oyo Umar ibn Abdul Aziz yatya obulyazaamaanyi yamala ennaku 3 nga bamulonze nga tadda waka olwokusatu atambula adde waka n'asanga mutabani we n'amugamba nti n'amubuuza nti owaaye taata okomyewo naye butya Allah bwakutta mu kaseera kano n'akubuuza nti hal nasarta lilmazlum otaasiza omulyazaamaanya alyazaamaanyiziddwa omutaasiza ogenda kumuddamu oti yakyuka ekkubo n'addayo mu ofisi akalabya emirimu wallahi obukulembeze tulowooza nti obukulembeze kwambala majjubu tulowooza nti obukulembeze kulya mpombo tulowooza nti obukulembeze kuweereza luyi lwa nte waka nti luno butwalirwa chairman nomutwalirwa president no nedda oli wakubuuzibwa kubanga inshallah agenda kukubuuzibwa Umar ibn al-Khattab yatyanga okwebaka ekiro nga gamba nti no inimti layla wada'tu nafsi dayatu nafsi ila Allah bwe nibaka ekiro omwoyo gwange ngulyazaamaanya nengunafu eri Allah tabaraka ta'ala Umar ibn al-Khattab
naga inimti nahara ate bwe nebaka emisana ummanji yazamanyiza sigikoledde yawangala nga teyebaka okutuusa olunaku lumu yali atambula ekiro n'ayita awantu bwe yayingira yajja mu masjidi kiseera nga kigenze n'atandika okusaala n'asaba Allah tabaraka taala amusaba ya rabbi kusaba onsonyiwe ya rabbi kusaba onsonyiwe kati omusajja bana balongoosa omuzigiti bwe yayingira mu masjidi nawo aze okuggalawo ayagala kuggalawo omuzigiti n'ayingira mu masjidi n'amugamba nti ala tanamu ya amira almu'minin wa amir tuwebakako yatya nnyo amir atambula ekiro ayite ku mayumba waliwo ataafunye kyakulya agenda okumwogerako waliwo ali obubi waliwo ayagala oba amenya etteeka alina okumutereeza ebintu byonna Omar bye tumusomako ebyewuunyisa byagwangawo kiro nga yabiwulidde Omar bin Khattab. Wallahi obukulembeze omubaka sallallahu alaihi wasallam yogera n'agamba nti nno kullu ra'i mas'ul an ra'iyati, buli muntu yenna mulunzi era agenda kubuuzibwa ku ebyo alunzi. Ogenda kubuuzibwa ku family kubanga oli mukulembeze mu family yo ogirunzi otya. Wekebere otunule mu bawalabu bw'otunula mu aya za Qur'an ezogera ku bakyala oziteeka ku kifaananyi. Wallahi buli wensoma Qur'an nesanga Allah tabaraka taala yogera ku bakyala ku bawala oba n'ayita naga nti ya nisa'il mu'minin oba n'agamba nti nga bwe yayogera mu Qur'an n'agamba nti qul lil mu'minin wal mu'minat, gamba ku bakyala gamba ku bakkiriza abakyala n'abaki ng'ayogera ku bakyala n'ayogera ku bawala. Teeka ekyokulabirako ku muwala ogwozaala yaba kubeerawo mu kifaananyi osoma aya eyo. Teekawo mwannyoko, teekawo mukyalawo, teekawo maamawo, teekawo basengaabo. Allah waba ayogera ku anyudinina alayhinna min jalabibihinna, beebikirire. Ogisoma busomi oba ofisika ekifaananyi noga nti bawala bange beebikirira, mukyala wange yeebikirira, maama wange yeebikirira, bannyoko beebikirira. Eyo jihadi gy'olina okutandikirako. Oli mukulembeze era ogenda kubuuzibwa. Kati Omar yatambulanga n'abuuza n'agamba olunaku lumu yatambula balina Abu Dharri ne bayitako yali atambula n'awulira omukyala ng'ayogera ng'akaaba amaziga n'agamba nti tetumanyi naye Allah abonereza Omar. N'abuuza nti no limaadha ya khala, lwaki abonereza Omar? N'agamba nti Omar tutumumanyi ye mukulembeze waffe naye tufa enjala etutta tetunaddako okulya. Allahu akbar. Yaddayo waka n'agenda mu sitowa y'obusiraamu n'ajjayo eŋŋano n'agyetikka n'agamba Abu Dharri amuwerekereko. Abu Dharri amugamba nti leka daa ya Umar ya Amir al-Mu'minin, leka Amir nsitule nkulembeze. Namugamba nti ndeka da'ni ndeka la yahmilanna dhanba Umar illa Umar, teri agenda kwetika mazambi ga Umar okujja kwani Umar yennyini, ndeka neetike ngende. Khalifa w'obusiraamu neyeetikka n'agenda n'akola emirimu gy'ewaka byonna byogenda okusoma ku Umar. Administrative policies ebisinga byajjanga kiro, neffe tubeera mu kwebaka ate nga tukulembera. Ogamba nti gwe mukulembeze oli mu kwebaka ekiro akutegekedde webase. Bameka batalidde, bameka batali biyitirivu. Buli omu Allah agenda kumubuuza ku ye, naye omukulembeze bagenda kumubuuza ku baki ku bantu. Si kwambala makooti nti oyambadde kooti n'ovaayo ku mukolo. Kikyokoze kyekisinga obukulu. Abanafu oboogeredde, kubanga tuli ku mulembe ng'omunafu tasobola kwogera. Bw'ayogera akubwa, bw'asirika akubwa. Lwaki asirise? Alina okwogera ate bw'ayogerera akubwe. Lwaki ayogedde? Ye embeera gye tukola ki?
gyetuwangalirako. Kati omukulembeze alina okutaasa abanafu, kubanga omukulembeze takulembera bagagga. Omukulembeze akulembera baki? Baavu. Olowooza lwaki obusiraamu bwateekawo nivaamu ya zaka? Zaka bagambye nti eva mu bagagga yedde mu bagagga. Naye kyanaku nga tuli ku mulembe nga asinga okufuna essente era yasinga okufuna zaka. Bw'amala ogisolooza naga nti wala amilina alaiha, n'abagikolamu tulina okugirya. Alina naye tatya era n'agirya. Naye zaka singa osoma abamanyi be baali bavuna zaka, eyo kyebategeeza zaka kiva mu kigambo ki? Si tazikiya gyokola okutukuza emaali yo. Omuntu bw'anaaba nga yeekuuse nayina neyeekuuta n'avaamu nekko amazzi ago ne gabeera mu benseni, gosobola okujja oganywe. Osobola kati yezaka y'omuntu, naye osanga omuntu nga asobola okufuna essente ze n'agiri, naye ng'alwanira okufuna zaka. N'asimba layini nga imi Haji Gundi naye asimbye layini ezaka, ewa essente giveeko ngati oyo Umar ibn al-Khattab. Kati Umar nivaamu, nze olunaku lumu twagenda okusinkana omu ku bakulembeze abamu ab'ensi eno wabula eggwanga eddala, naye neegomba nnyo ku lunaku olwo okumusinkana nga nina ebitabo bibiri ebikwatagana ku Umar ibn Abdul Aziz n'ekitabo ekikwatagana ne ku Umar ibn al-Khattab, nga kyekirabo kyenjagala okumuwa. Abantu bonna bagendangayo nga bagala kumusaba sente mugita presidential handshake, kibakwata mu ngalo muvaamu, ogenda okuvaamu ne baasa biki. Naye nze nayagala nnyo muwe waakiri agenda asome ku kitabo ekyo, amanye nti omuntu aliwo lwabaki, olina kubakolerera. Kubanga bwogenda okubuuzibwako enki, eyakuwa obukulembeze oyo, yakuwa entebe eyo ye Allah tabaraka taala, agenda kukubuuza enkya. Bwe kiba nga omukulembeze atya buti embuzi kugwa mu kinnya, agenda kubuuzibwa ku kinnya ekyo lwaki lwatereeza kkubo nga kyatidde. Naye gwe mutaddewo system gye muyita youth wealth mugita batya? Muyina erinnya le wealth creation, nga omuntu omuwa omutwalo gumu nga tasobola nagulyamu kyamisana ng'omuwadde. Naye Umar yalina system, era system ya Umar singa gye tuteeka mu gundi yatukiriza n'agamba nti fa idha anfaqtum fa aghnu, bw'oba owa wanga olina ekigendo kyaki ky'okugaggawaza. Omuntu gw'owadde enkya naye agenda okuwa, agenda kuyamba abalala, naye omuwa asigale mu mbeera eyo okukola ki? Okusaba eva. Tomuwadde lwakukola ki? Kugaggawala. Kakati omukulembeze alina okuvaayo n'ayogera. Kati basajja betugambye nga Raja abaabeeranga ku bakulembeze nga babatereeza nti kino. Waliwo omusajja omu bamuyitanga yali musajja Muhabashi, era naye yali tabi'i, Ata ibn Abi Rabaha. Oyo Ata ibn Abi Rabaha yali omu ku batabi'i ab'amaanyi. Yamala emyaka 10, yakola hijja 7. Umra tobala yawangala emyaka 10, yasomesa batabi'i bayitirivu. Yali Ata ava wano Habashi, Ethiopia. Oyinza okuboganya okusoma eddiini ngoga nti nze siri Muwarabu, sibitegeera. Naye Ata yali musajja muddugavu nga gwe, ava mu nsi enjavu ng'eyiyo gy'ovaamu gye bayita Ethiopia olwaleero. Yagenda ng'agenze nga muddu olwa itqaana amalihi, okulongoosa emirimu gye eri mukama we, omukyala gwe yali akolera ng'omuddu.
n'atuuka yagabanyamu obudde bwe emirundi esatu. Naga nti obudde obusooka mu lunaku bwakukola nga nyamba mukama wange, obudde obwokubiri bwange nze okusinza Allah wange kubanga natondebwa kusinza, obudde obwokusatu bwakusoma ddiini yange kubanga byonna sijja kubikolerako okujjako nga ntegedde eddiini yange. Oyo ya Ata yasomesa omuntu okubanga kumpi battabi'i bonna bayitako mu madaris oba mu ssomero lye mu ttendekero lye ng'asomesa. Oyo Ata ibn Abi Rabah olunaku lumu yatambula n'ava mu Hijaz n'agenda mu Dimashq. Yali musajja mwavu, engoye zayambala tezisukka ddiramu 5, olwali kanzu byambadde mu ddiramu 3-4. Sekawa kanzu gyoyambala ya bbeeyi, ekizigo kyosika mu kirevu bakiseera okigula Manara Center. Ogamba olaba ng'ebintu byonna bikwetoolole biki bya bbeeyi, naye ono yali azitowaddira mu 5 nga byonna n'ensolo gyali atambulyako nga nkadde ekooye talina, n'atambulyako y'ensolo naye nga byagenza okukola kyagendako ki? Agenda mu maaso ga mukulembeze kumugamba. Avudde mu Hijaz n'avuga ensolo lugendo luwanvu, agenze mu Syria Dimashq, agenze kwogera Hijaz wano mu Saudi Makka ne Madina, agenze mu Syria Dimashq naye nga agenda kusinkana mukulembeze mu kaseera ko mukulembeze yali afuga Suleiman ibn Marwan, bibali bafuga bibali bakulembera Suleiman ibn Marwan mu kaseera bwatuukayo n'amugamba nti nzize gy'oli. Yali amumanyi kubanga Suleiman yajja lumu okukola hijja. Bwatuuka okukola hijja, Ata yali asaala ali bbali wali, kyava abuuza Raja mumumanyi, Raja ibn Haywa, n'amubuuza nti no aina sahibuka, mukwano gwaliriddawa? N'amugamba huwa dhaaka yusalli, muninde katono muli asaala. Bemaliza okusaala, Suleiman n'agenda okumpi naye n'amubuuzaako, n'abaako n'ebibuuzo byemubuuza mu masala akwatagana n'eki n'ebikwatagana n'ehijja. Bwamala kubanga oyinza okusanga abakulembeze abamu, si bonna wabula abamu, nga eddiini tebagisoma, tebagisoma, ng'ate balina kgenda w'abamanyi bababuuzeeko ku ddiini, kubanga inna Allaha yu'ti al-ilma liman yuhibbu, Allah wa irimu ye kwoyo gwayagadde yekka, kubanga tajiwa muntu okujjako oyo gwakoze gwalonze. Ate maali n'obukulembeze asobola okubiwa yenna, sobola okukera nti kumakya n'alondayo gwalonze. Musajja abadde wansi namuga nti kati gwe ogenda kufuuka ensonga mu nsi eno. N'omusajja n'afuuka ssebo. Temubirabyeko, waliwo ensi omuvubuka yatandika azannya firimu bikiwe ebityo. Kati ebiseera ebisinga obukulembeze, naddala abakulembeze abali mu nsi ezimu, naddala ensi ez'abaavu, balowooza nti bo okusigala mu ntebe, kyebalowooza nno kikyamuluuzi, nti okusigala mu ntebe abantu bano tulina kubaleetera ebintu by'amasanyu bibeeremu nnyo mu society zaabwe. Ekyokubiri, tulina okubafuula nga baavu, tebagaggawala. Bagaggawala bajja kutulwanyisa. Naye singa bwe kyali, ensi zino nga zetulaba, America, UK, Germany, zizandibadde zisingamu rebel group abalwanyisa government okusinga, naye ate osanga ensi ezo zennyini ez'abaavu ate nga ze zirimu barebo abasinga. Kati kireka bakitegeera bukyamu. Tactical method gye bakozesa nfu. Kubanga omuvubuka kiki yeetaaga mulowooza? Omuvubuka yeetaaga opportunity ey'okukola. Gwe kasita omufunira nti wano wajja okukola jesseete, awase,
abeere ne famire ye, ogenda kujja mu muvubuka amaanyi ge gonna kyonna ajja kikolera. Lwaki? Kubanga ye byayagala byebyo. Opportunity abeere ng'akola, muterewo furusa y'okukola togimuwadde, aye n'omunyigiriza. Ate muvubuka onogenda kumugamba nti waayo omuvubuka okyayina takyakiraba nga kintu, yeebuuza kati mpangale ki nga n'okuwangala kwange kukyalina mugaso, wakirika nnumbe ngende nfiire eyo, kireka okufa kati kwe kusinga. Almautu awula, okuwangala nga ndi mwavu, wakirika nfe nga ndi batala, nga ndi ani, nga ndi hero. I would rather die hero, kanfe nga ndi hero nsinga enjogerako kusinga ngenda mpangala emyaka 10 nga ndi munyomoofu n'omunyongo saba ndeka ngayingira nga atandika kukola. Kati balina okukyusaamu. Naye omuvubuka oyo yali azanya firimu abantu be basinga okwagala, kwagamba nga ne gavumenti eyo emwagala nnyo kubanga akuuma abantu mu buki, mu busiru, tebalizoninga, tebadda kwanalizinga gavumenti byekola. Abantu baabwe babakuumiraawo mpolampola. Kati banga lyayita ndoze muvubuka n'abaako ekifo kye yafuna. Kati ekifo kye yafuna ng'ate alina okukolera abantu, kati n'atandika ate okutambula okutunuulira abantu embeera zaabwe ze bawangaaliramu. N'asanga nga embeera ze balimu mbi nnyo abantu, nagamba n'akolako mu kitundu kyava n'akyusakyusa ku mbeera. Kati puresha y'abantu eno gy'akyusizza neeyongera, nga lwaki tukyusa nsi yaffe? Awo lwatandikira. Eyabadde firimu star azannye eno wansi yafuuka ate ekirala. Gavumenti gwe yali ewaga ng'akuuma abantu mu busiru, mu buki, abaleetera ebyamasanyu, kugamba tayimu yaabwe ya kati n'akyuka ng'ate kati ne firimu zazannya ate zakubateekamu nti kati tulina kulwana kukyusa kintu. Allahu akbar. Omanyi ono muzanyi wa firimu, waliyo ono muyimbi, oyinza okubayo naye ono ye muzanyi waki wa firimu, ono wa firimu, naye ono agenda kutubuulya ate ow'omuyimbi wakiika wali ate omuyimbi. Naye olabye embeera bwefaanana. Kati Allah asobola okulonda n'agamba nti nno ono gwentaddemu kino, ate Allah wabanga yasazeewo. Allah agamba mu suratul kahfi suratul fathi, suratul fatir, suratul fatir oba etandika egamira alhamdulillahi alladhi fatira samawati wal ardi iddako. Waliwo agamba nti bikulawo ma yaftahi llahu min rahmatin fala mumsika laha. Allah bwaba guddewo olowooza lwasobola okuggalawo nti kati ono olwaleero gwe tulonze fala mumsika laha. Bwatyo bwalonda naga nti kakati yeyo embeera. Naye omusajja ono omumanyi atudde ku kaaba, bali ku kaaba. Sulaimaani ajja gyali n'abaana be ne babaako ebibuuzo bye bamubuuza ebikwatagana n'amasala g'eddiini aga hijja. Kyava amugamba kino kiri. Kati Sulaimaani ava waali n'ayita omwazinyi oba omulangirizi mu hijja n'abagamba nti nno teri n'omu akkirizibwa kuleeta fatuwa yonna ekwatagana ne hijja ku nsonga za hijja wano mu Madiina ne mu Makka illa Ata, okujja kwani ayina kubeera Ata ibn Abi Rabah. Rabbi Allah wasitudde, wallahi Allah asutula n'erimu y'abantu. Omusajja eyajja nga ayingidde mu nsi nga muddu, kabaka ayisa fatwa aga teri akkirizibwa kuyisa fatwa yonna
ekwatagana ne hijja okujjawo nga genzeke wa Ata. Bw'oyagala kuyisa fatwa sooka ogende Ata agitunuulire agirajae agamba nti kale kituufu oyo Ata. Kati bw'omala okulanga ku muzindaalo wali obwana bubuuza taata waabo naga nti nno taata kakati lwaki twagenze wa Ata ibn Abi Rabaha ne tumubuuza ebikwatagana ne hijja, lwaki twagenze omusajja oli omuddugavu enviiri kawenkene musiibuufu engoye zayambadde zonna? Nabagamba nti nno bannange baana bange oyo gwe bayita Ata, oyo yennyini gye twalaze ye Ata ibn Abi Rabaha. Lawla al-ilmu, singa siirimu lama nahtaja ilayhi shay, twandibadde tetwetaaga kintu kyonna kuva eri, naye olw'okuba irimu twabadde tulina okugenda tufukamira gyali tumuggyeko irimu, kubanga bil ilmu ne ilimu eno yarfa Allahu bihi aqwam, Allah asitula nayo ki abantu. Omusajja wa bbeeyi w'amaanyi ye Ata. Kati Ata yatambula olugendo n'ava mu Makka n'agenda mu Dimashq ng'agenze kusinkana mukulembeze w'Obusiraamu. Avudde e Kampala agenze Rwakitula, avudde mu Deira agenze mu Zaabili, agenze mu Diwani Malik, agenze kubuuza mukulembeze, alina byagenda okwogera eri omukulembeze. Tatambula okujja katambula lwa nsonga. Bwe yatuuka mu maaso g'omukulembeze, omukulembeze ne bamugamba nti no Ata ali ku mulyango. Omukulembeze babeera n'abantu baabwe abalingiza ino gati ani azze mugenyi ki tumukkirize. Kasa bali bamulaba gati ho ne baddemu gati Ata yali mu mirembe gye atudde bali mu lwali n'alyambala bulungi neyetereza n'atuula bulungi. Nabagamba Ata mufti wa Hijaaz azze, ne bamuleeta n'atuula atandika ebigambo bye. Ekisooka yamugamba nti ekindese wano nvudde olugendo lwonna nina ensonga zenzize okwogera gy'oli. Ekisooka yamugamba nti abakozi abakola Oman min ahli al-Hijaz wa Najd, abakozi b'omu Hijaz ne mu Najd bakoze bagenze mu myaka 2 tebafuna musaala. lam tuqassim arzaquhum, tebafuna musaala gwabwe. Ekyo genda kukikola otya gwe nga omukulembeze okubanga abantu tebafuna musaala gwabwe? Allahu akbar. Wallahi ddiini eno mugifeeko, eno ddiini yajjula, erina sisitimu yonna. Omusajja omu nvubuka omu nali gyendi eyo e Kampala, omuvubuka naŋŋamba ekigambo, naŋŋamba nti nze mu Busiraamu twali waliwo abavubuka be tubeera nabo tebalina kampani yaabwe gye baatandika bakola, naye omusajja omu teyali Musiraamu yajjanga okukola nga woyinza okugamba nti twagala kufuna abakozi abalungi, ne mugenda bana balina HR management, so oba resource management, babakoleko interview, then mugambe nti bano bayise oba tebayise. Kati bano abajja tebali Basiraamu okukolera bano interview, bano abakozi be baagala. Naye omuvubuka ono annyumiza ngamba nti mu butuufu najja abavubuka bano nabaagala nnyo, nze siri Musiraamu, naye banyumiza ekigambo nti mu ddiini yaabwe, mu Busiraamu ddiini yaabwe nti waliyo ekigambo nti bagamba nti tosasula omukozi nga n'entuuyo ze tezinnakala, naye bano abavubuka mbaagala nnyo bakikolerako. Eddiini yaffe yajjula. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam okugamba nti nno sasula omukozi yenna gw'olina qabla an yajiffa irqa, nga n'entuuyo tezinnakala. Eyo hadithi nnene. Mwenna abakozi abakozesa mugitunuulire. Olina omukozi ewaka, maidi goyita maidi,
khaddama bishkara au abali ewaka batuyamba tubasasule ng'entuyeza bwe tezinakola kyannaku nti tuli ku mulembe ng'omuntu asinga okukolera essaawa ennyingi n'okukolera n'okukola ebisinga okubeera ebizito ate asasulwa kitono nnyo ate ng'asasulwa leeti amala nakkaabo tugenda kuddawa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala okutuusa okuba nga omuntu atonyesa ezziga nga ne ssente ze oganya okuzimuwa gwe olina omukozi waka afumba emmere alabirira omwana wo ne emitwalo 5 gyewamusalira nagyo gikulemye okukola ki ate ng'ogirina n'afumba mwaka mulamba tafunanga ku ssente talya bakubuuze nti wakita omusasula nti talya yajja kulya naye alina ebyetaago byalina okukola ki okumaliriza ayinza okuba yava ewaka ng'azadde ayagala aweerezeeyo omwana akasente bamutwale mu ssomero ogolooza ye awulira atya okuba nga omwana wo amunaaze n'amusiga ebizigo n'amukwata amutwale ku ssomero ng'owuwe tasoma era noweyita nti oli ku nkola ya salafu sunna salafu swaleh oli mulyaza amaanyi ogenda kudda amaaso ga Allah tabaraka taala okulyaza amaanyi obanga tosobola kulwanyisa ne ku level esembayo eyawansi bwetu omukozi w'ewaka omusasula oluvannyuma lwa mwaka tulina ate omuwako bitundu n'omuwako bitundu kankuweyo 3 kankuweyo 4 oyagala omusasule nga ne sente tezimugasa notulenogaga kati kyekyo naye nga ani akikola musiraamu ateekawo Qur'ani n'esoma ewaka mukozi si musiraamu gwe okoze rolo ki ewaka eyagazisa omuntu ono obusiraamu rolo gyokoze ennene nnyo kumwetamisa ki busiraamu tombuulira nsisobola kudda mukolera basiraamu tilwaki te nakolere wa haji gundi naye mulaba makwanzu tasasula naye lwaki tosasula oba tosobola kusasula lwaki wamuleeta omusajja atambula mayiro ne mayiro avudde mu Hijaz agenze mu Dimashq ng'ekimututte ezimu ku nsonga abakozi abali mu Hijaz ne mu Najd bamaze emyaka 2 tebakola ki tebabasasula nabagambye nti nga tutandika mu hadithi nti omubaka yatematema abantu bamiteeka 3 mu nsonga z'okulaba munkar okukyusa munkar taghyir al-munkar asooka omuntu bwaba asobodde yenayina akikyuse neki n'omukono fa in lam yastati oba tosobola mu mukono kati kikyuse naki na lulimi oba tosobola lulimi kale kikole ki kyetamu naye tosobola kukyusa na lulimi tosobola kukyusa na mukono n'omutima gukulemye okukyetamu ate twagadde bwagazi omuntu n'ayagala ekikolo ekikyamu ekigenda mu maaso tasobola kukyogerako wabula asobola okukiwaana Allahu akbar eyo embeera gye tukola ki omukozi musasule bannange tutye nnyo omubaka yayogera mu hadithi ate nga ffenna tukimanyi wano ffenna n'abatudde wano hadithi aya gye tusinga okumanya nti egamba etya nti wama yantiqu anil hawa omubaka talina kyeyogera ng'akijja kwagala kino njagadde banyumizeeko bunyumiza buli kye yatugamba nga wahyun bwalinga bubaka ate nga bukoze eki yuha ilai busse naye yagamba mbaka sallallahu nti no fattaku da'wata al-madlum bannange mutye nnyo edduwa yaki y'omuntu alyazaamaanyize omuntu omulyazaamaanyize tomusasudde ombaka akugambye nti musasule nga n'entuyo zo tezinnakala tomusasudde emyaka 2 mwaka gumu mukozi w'ewaka tujja kumusasula tusooke tuweerere bano abaana school fees tujja kumusasula abaana ne basoma nga tebalina baraka lwaki lwa muntu ogwo ewaka sente zo ziridde mulyazaamaanyi olidde haramu ne sente gy'olidde mu ya haramu ogenda kugiddawo mu maaso ga Allah tabaraka taala onoosobola ogenda kugizaawa esente eya haramu bakyala baffe ne batuteeka ku pressure ne tuuka n'okuba nga tufuna ebintu ebitali bituufu kuliibwa waka
mu makuba amakyamu olwa pressure gyokola naddayo ntyeka nga sirina kaveera naddayo ntya nga sirina kaveera n'oyiiya kyoyiiya naye nga kya haramu okitwalire abantu obalye otidde ki mukyalawo bakyala ababasahaba bakyala baba ansari bandibadde ekyokulabirako eri bakyala baffe wekibanga abakyala bennyini bakwatanga baabwe ku makya nga bafuluma ne bagamba nti nno tuyambe tuliisenga halaali bwekibanga ekya halaali kibuze komawo tusobola okugumiikiriza omuliro guno gw'okunsi enjala y'oku nsi eno naye tetusobola kugumiikiriza muliro gwa nkya tuleke kullu lukuma buli ntongi yonna yonna at'amha fil haram gyolidde nga ogiridde mu kkubo lyaki lya haram fanaaru awla bihi wakiri omuliro gukola ki gukooja naye nga togikoze eki kubanga buli kyolya ezikiza ekitangala kya irimu ne imaani ku mutima gwo omuntu bw'atandika okukyolooza nti abantu batandika okubba dirham yatandika abba emiliyoni ya dirham nti gye yatandika nakulaba nti dirham agisobola si kyekyo yatandika okukola nga dirham agisobola ogibba agenda okukola nga zeeyongedde mu 5 mu 10 nga takyakiraba nga nsonga 10 takyakiraba nga ensonga kyabba miliyoni abba banka naye gyetandikirawa kyetugamba nti buli woyagala okukuuma obudde tosooka kutunuulira ssaawa nti awa tandika na kutunuulira sekendi nti sekendi nene nnyo mu bulamu obwo olina okugikuuma eno sekendi ejja okukola eddakiika kati buli wokuuma esekendi ogenda kukuuma eddakiika ate buli wokuuma eddakiika ogenda kukuuma ki ssaawa weewale dirhamu kubanga buli wonoolya dirhamu buli azaamaanya ekutwala ku dirhamu 5 ekutwala ku dirhamu 10 otuuka ekiseera nga tokyakiraba nga ki buli ekyonoono kyonna bwekitandika nga kijja kyetuuma bwe kyo kifaanana balanga obulyazamaanya bubiri obulyazamaanya adhulmu dhulumaati yauma alqiyama kizikiza mu bimu ku bizikiza by'olunaku lw'enkomerero ng'ate ku lunaku olwo ffenna twetaaga ekitangaala naye butya nga gw'olina kizikiza naye nga walyazamaanya gundi wabba gundi walimba gundi bameka abatudde mu bifo ebyobuvunaanyizibwa n'atula mu ofiisi bamuwadde nti gwokulira kino gwe minisita gwani kyannaku nnyo olwaleero nga mu mawanga getulaba nga amawanga tugeze mu mawanga mu nsi kati olwaleero omuntu atuuka n'okwesimbawo n'ayimirira naga nti nange muntwale badde nange mumpeereze ngende ndyeko abantu ne bamuyiira obululu agenda akola eki ogenda mubuuza enkya nti nno lwaki tukoledde wano kkubo onoosobola kubanga yakusaba kumuweereza kukola ki kulya sente ne banaazimuwa ezikola enguudo yabasaba kukola ki era ajja kulya society gye tulimu olwaleero ekwata omusajja nga abbye omucungwa mu wino ne bamukuba ne bamwokyako ebipiira nga kiraga nti okubba ku ki naye okubba omucungwa ate abbye miliyoni mu banka ne bamwongera n'ekifo musajja mugezi musajja wamaanyi kati corruption tugenda kugijja tutya mu ffe nga tetusobola kwogera ku bintu ebimu obusiraamu buno tulina amateeka gonna naye tulina etteeka lye tukyagaanya okukolerako ngaetteeka eryo kwekukkiriza amateeka gonna okutukolako singa tukkiriza nti amateeka gonna tulina okugakolerako obusiraamu bwaffe tujja kuba tubumaze naye tuganya tugenda tuyimira tugaa nti obusiraamu bwaffe bwayogera ku kino obusiraamu bwaffe bwayogera ku kino okwogera kirala n'okukola kiri byawukana nze okujja ne mbagamba wano nti nina miliyoni 10 ku akawunti n'okuba nga nzikola ki nga nzirina oba kitegerekeka okwogera kiyinza okubeera ekyangu nti nina miliyoni 10 ku akawunti naye obutuufu bw'ensonga gye ziri gwolowooza bw'oyogera nga teziriyo olwo ne zibeerayo tisobola kubeerayo nolwekyo bannange obulyaza amaanyi twewalire eddala obulyaza amaanyi muli mu hadithi emu eri muslimu mu bukhari omubaka sala salama ng'alaga
obuzito obuli ku bulyaza amaanyi. Yatuuka okugamba nti ku lunaku lw'enkomerero bagenda kuleeta omuddo eyali azaamanya munne dirhamu emu, dinaali emu, siringi emu. Bwetwogera mu dirhamu ndozabamu twala ku siringi ey'e Uganda. Allah tabaraka taala mugambe nti nno ono omusajja musasule essente ye gye wamuli azaamanya dirhamu. Agenda kugamba Allah nti fakaifa kad dhahaba dunya, musasule ntya nga ne dunya yavaawo dda, biri byali byansi, byali byaffe bya kiyaye, byali byansi yaggwawo. Allah agimuleetere nti si yeye dirhamu, ng'agiraba bagikasuke mu muliro genda ogijjeyo gireete. Abanga agenda ogituukako bw'ata agifunye agireeta emusimatukeddeyo alina okuddayo. Wallahi omuliro singa tufuna ne tutegeera nti omuliro kyekibonerezo ekisembayo kubeera ekizibu kye tutagenda kusobola kugumiikiriza. Omusana guno ogwokyo olwaleero guyingira ne gubeera mu 50, omuntu kati ayagala kutambula wabwerwawo. Niwe bakugamba nti kati engatto zo zireke wano, tambula ogende eddeira saawa eno, fa wano ogende eddeira nga toli mu ngatto. Bw'okomawo era nga toli mu ngatto tukuwa kagaddi kaddiramu, si sente zewakima nti ye tambula. Allahu akbar. Ani akikola? Nga toli mu ngatto, yambala engoye zo nga bw'oyagala, naye wansi toli mu ngatto. Nja kolansi ogende eddeira okomewo okufuna akakaddeko akaddiramu akadola kweyagala. Agambye nti bwekaba akadola ngezaako tasobola, naye agambye akola ki? Agezaako. Tebagala kugezaako. Wallahi olunaku lumu nali ejjumeira, ng'ejjuma ewedde tufulumye mu jjuma tutambula muzigiti akukkubo. Omusajja nalaba omusajja yajja ndowooza ku makya n'apaakinga ku kkubo neeyambula engoye ze n'asigala mu kapaati katono bwe kati, n'ekisumuzo ky'emmotoka n'akiteeka wansi wa ndowooza wansi w'omugundi w'omupiira, n'agenda ku biiki bw'ati ku makya. Kati nze namulaba akomyewo, akomawo ajja adduka musana perekeke gwokya. Yaddira ekicupa ky'amazzi n'akijjuzaamu amazzi ng'addukako ebigere nga 3 4 5 n'ayiwa ku bigere bw'ati, n'amala n'adduka wali bisatu n'ayiwa ku bigere bw'ati. Nga awo nenzijukira hadiisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yali atulaga okusaalirako mu ngatto. Ebiseera ebisinga oluusi ebintu ebimu bwe bituuka ate ne tulyoka tutegeera nga nti oluusi oyinza okubeera e Kampala ng'otulaba nnyo ddi lw'olisaalirako mu ngatto embeera eriba etuuseewa. Nga oba enkuba ejja kuba etonnya nnyo ng'ebisooto bingi ndowooza, naye wano teweetaaga nkuba kukola ki? Kasiswale kusanga wabweru awo ejjuma ne bagikima wano ejjuma nga tosobodde kuyingira mu masjid wano. Allahu akbar walillahi. Mwesiimye nti ebiseera ebisinga musaalira mu muzikiti mukeera, naye obuuzanga abakeerewa ebweru awo wansi awo nga wayino alfatiha imaama akisomoga nti singa asobola okusomera ekitundu nga muli mukola nsaawa akola ki? Ababula kati ate jjukira ako kwakuyimirira waliwo okukkirira wansi okwatewo n'okukwatawo otekewo ekyenyi. Kuyitamu kabuukiri n'osaba nti asome eyo kati kun huwa Allahu ahad Allahu akbar ng'omufa ebweru. Kakati yeyo embeera, kakati ebyo byonna byetunyumyako byonna bya dduniya, nti akaseera kwajja kuggwa oddukeko mu AC otereere, naye jahannama tegenda kubeerawo. Bannange tutereeze, obulyazaamanya bubi, tetulyazaamanya bantu. Sente gy'olyazaamanyize ey'omuddu ebbanga lyamaze ng'aginoonya n'agituyanira n'ogaana okumusasula,
oba n'ogibba mu lyazaamaanyi mu maaso ga Allah tabaraka taala. Omuddu oyo Allah yamuwa ne garanti n'amugamba nti la ansurannaka ayyuhal mazlum, ngenda kukutaasa gwe alyazaamaanyiziddwa walau ba'da hin, ne buli baddi mu riwaya endala n'ateekako naga nti walau kana ka malayo walau kana kafir, wadde muki. Kati gwenza okulyazaamanya omuntu nti si musiraamu, kati si musiraamu gwe enkolagana yo yagala gikoma n'abasiraamu bokka. Bw'ogenda okwewula ennyama ewa Yosefu toyagala kusasula. Bw'obeera ne ssente n'ogenda ewa Sulaimaani n'ogula, bw'otuka okwewola ate ogenda waani omatayo. Nkolagana kyemu ayi notayagala kusasula, sasula. Kati omusajja kyamutambuza n'ava mu Hijaz n'agenda ng'agenze kwewola. Ekyokubiri agamba nti yayogera n'agamba nti ng'agamba Amiru n'amugamba nti ekyokubiri ekindeese wano, ahlul Hijaz wa Najd arsalu abnaahum liljihad fi sabilillah. Abantu b'omu Hijaz ne mu Najd basindika abaana baabwe ne bagenda mu jihad. Naye lwaki abali mu jihadi saddaaka zaabwe tezigenda gye bali? Omuntu n'abeera mu lutalo nga tebabawa kyakulya, lutalo kyolwo ddiini ki egyo mugoberera? Omuntu n'abeera mu jihadi nga n'ekyokulya banoonya kinoonya. Badde manyi tuffe tuli eno tulina kubakola ki? Kubaweereza byakulya. Bannange, omuntu okubeera ng'ali ku lutalo alwanirira ddiini alina okubeera ng'alabirirwa, n'abantu balina okubeera nga balabirirwa. Umar ibn al-Khattab lumu yayogera ekigambo ng'abuulira abantu bagenda mu jihadi. Yabuulira ebintu bingi nnyo, naye mu bimu ku byabuulira yabagamba nti no fa in dhibtum fil bu'us ana abal ayal hatta tarja'u ila ahlikum. Bwe munaaba mugenze nga muli mu ntalo zammwe ez'eddiini, nga muli mu ntalo ez'eddiini, nze ngenda kubeera taata w'abaana bammwe. Yaddira obuzito obunene n'abwetikka. Ngenda kubeera alabirira ewaka, okulabirira abantu bammwe, okubaliisa n'okukola ki, n'okubanywesa okutuusa lwe munadda. Naye ffe mukulu wo oba mutowo yali yawasa omukyala, Allah n'amusaasira n'afuna minha agenda asome, aba agenze kusoma Saudi oba agenze kusoma Mawa, ate gwe mukyala we n'okola ki, n'omwezza n'omutwala kugula ebintu nno kirala. Ekyo kitukubiriza, naye yamutwala. Omuvubuka agenda okudda, batuka kutweka mu meeting zaki za family, misango, mukyala gundi mpisa ziririddawo ezo. Nze natuulako mu meeting navaamu nga mpulira ennaku ey'ekika ekyawagulu nga taata yawasa omuwala muto, naye nga taata yali yawasa dda, alina abaana bakulu. Abamu abaana bakulu basinga n'omuwala gwe yawasa. Abaana bakulu basinga n'omuwala ono gwe yawasa. Kakati taata wabeera oluusi agenze mu bakyala abalala oba afunye emirimu gye ekimutwalako ewala, mutabani we ate abeera ne twandikane nti abeera ne maama we. Eri live owuliza WhatsApp bwabeera meeting twagituula nga tulina mu muzikiti, tulina okutuuza omuvubuka ategeere nti ono maama we. Allah, naye bye bigenda mu maaso gawaki famire zaffe ez'obusiraamu. Emyaka kikulu, naye emyaka tuyinza kuŋŋa nti gijjawo ensa, gijjawo eddiini. Era ekyemyaka tujja kukyogerako eyo nga tugamba abawasa nti funayo mukulu munno, naye omusajja ayinza okuba nga naye yeegala naye afuneyo, ayinza kuba kyeyeyagala kuba n'omuwala yamusiima ne basiimagana, naye bwe yajja nate n'asanga nti haja ate alinayo. Kati omuvubuka atandika okweyogeza ga nti
oyo nawe mukadde gwayita mukadde ye taata we gwayogereza ate maama we yalaba nga yamukola ki yamusaana. Ye famire zaffe mwe tutambuliza, naye omuntu nga taliiwo obuvunaanyizibwa bwo oba osobola kubaliisa nakukola ki nakubanywisa kubambaza babeere bulungi. Kati Umar ibn al-Khattab kiyekwata naga nti muliba temuliiwo nze ngenda kukola ki ngenda kusobola okulabirira abaana bammwe. Nagamba ekirala ku nsonga eyo baddiranga saddaaka ne zaka ez'abantu bezibasonze mu Hijaz ne bazisindika nga zigenda mu Dimashq eri ku headquarter. Nebagala lwaki zaka esondeddwa okuva mu Hijaz ne mu Najd ate bagiweereza eno, ate nga obusiraamu butulagira kubanga qaida ya fiqhi mu zaka egamba nti la tukhraj zakatu malin min baladin ila baladin illa lidhi rahimin. Zakati eva ku kyalo kugenda ku kyalo kirala nesukka boda okujja kukala eveeyo ng'egenda kuyunga Luganda, nti oba obadde owa zaka n'ogiweereza ow'eŋŋanda. Eyo y'ensonga etali eyo ezaka erina kugasa bantu ki kati ogenda mu zaka gyoyagala ogenda neerinda ezaka terina kukola ki terina kusukka boda, erina kubeera kubanga mujjukire omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatuma Muadh ibn Jabal namutuma Yaman yamugamba nti abantu basomese okuva ku kino basomese la ilaha illallah n'otegeera nti bagitegedde basomese nti omuntu wamala okutegeera la ilaha illallah alina okusaala, basomese swala 5 bwe banaaba bategedde kubanga buli kimu mpaka yamuvaganaga nti noolaba nga bategedde kubanga si kusoma muwawa oba kusomesa muwawa nabasomeseza byonna va ku kino genda ku kino. Bw'ova ku shahada noolaba nga bagitegedde tugeza n'okuwona ku swala nga tebanategeera ki kubanga in azuma tawhidi fi qulubihim, tawhidi bwanaabeera nga wamaanyi mu bifuba byabwe onoogenda okubagamba okusaala nga kyangu kubanga bategedde ani balina okukola ki okusinza oba okusaalira. Bw'onootegeera nti bamaze okutegeera eswala kyekiddako oluvannyuma lw'eswala zaka. Naye zaka yagamba nti no tukhraju min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, ejjibwa mu bagagga baabwe ate neddizibwa mu baki mbaavu baabwe. Ezaka egenda kufuluma okuva ku kitundu ng'abawano bamaze okukola ki okutebenkera nti tewakyetaaga then neryoka efuluma neryoka egendawa. Bw'eba yakufuluma eyo terina kuba zaka ejja kuba saddaaka. Kitegeerekese ekibuuzo kyo kigazi kirabika kubanga kijja kutujja wano ku musomo gwaffe, naye buuza tuwulire mbuwulizi. Ng'oli wano ogiweerawo anti wowangali erina kufuluma lidhi rahmin, kubanga omuntu bw'awa zaka ng'agiwadde ow'eŋŋanda aba afuna empeera ez'okuwa zaka ate n'afuna empeera ez'okuyunga Oluganda. Kati nsuubira nti mu bantu bw'oba olinayo abantu nga be basinga okwetaaga zaka okusinga okugiweerawo. Kati ekyoba otunuli naawe oyagala kubuuza mu kibuuzo kya buuza ekikyo tobuuza kimu kya muntu. Okuwa imaamu zaka kituufu, n'okugiwa omuntu yennyini nakyo kituufu. Okugiwa omuntu yennyini nakyo kituufu. Naye lwaki tuwa imaamu? Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga imaamu abeera n'abantu nga bamutuukiridde abamanyi.
ebiseera ebisinga omuntu agenda natukira imaamu nti imaamu embeera si nnungi. Gwoyinza okulaba omuntu ng'olowooza embeera ali ennungi, olaba musajja avuga kamure n'agireeta n'agipaakinga awo nogaye yamala, naye singa ogenda gye bamusaaliza n'obuza imaamu ajaga nti oyali kulisiti yange yekyeggulo kati gw'ojjamu mumolo gw'omulabi avuga ki avuga kamule, naye ng'alina okuweebwa zaka kubanga mu fomula ya bundi y'okuwa egamba nti nno haqqun wa injaka rakiba, kusibwa egamba nti omuntu alina okuweebwa alina omugabo newankubadde azze nga yeekola yeevuga. Kati gweoyinza obutamutegeera naye ate imaamu nga yamukola ki. Ekyokubiri mu kuwa imaamu nti gwe oyinza okuwa gwe gwolabye nti yeetaaga zaka, ayinza okuba nga mutuufu wamulabye nga yeetaaga nga ate kituufu yeetaaga, ate nange nemulaba nga yeetaaga era nange nemuwa, naye nze saakugambye nange sikola ffenna ne tumuwa n'omulala najja n'amuwa, kati ate newabaayo atafunye ng'ate ffenna yenna zaka twagiwadde omuntu omu. Kati ate imaamu ye alina lisiti nti ajja kubagabira kubanga abamanyi. Kati ekyo lwaki naye nga si tteeka nti ffenna tulina kugitwala wanu wa imaamu, osobola okugyekola kugyetwalira imaamu. Ekiweesa imaamu byebyo ebintu ebyo nti yamanyi, n'ekirala n'okutusabira nga Allah wagamba ebeera suratu Tauba naga nti sakanu lahum, nga bwetandika nga alaga okusaddaka naga nti n'okubasabira nakyo kirungi kubasabira. Kati naawe okutwala ewa imaamu n'akusabira ku dduwa nakyo kikola kitegedde. Oyinza okugireeta wano nange nembaako benjiwa era nja kukusabira. Walamirina alaiha kituufu naye anti yemukuŋŋaana naye omugabo okubeera n'omugabo si right, si right nti nno nti olwokuba bakuteeka mu aya eyo nti walamirina alaiha nawe olina okufuna nti olina okufuna, si tteeka nti oteekeddwa okufuna kubanga oyinza okuba osobola nga nawe. Era ebiseera ebisinga baimaamu tebawaza kabeerabira olwokuba naye ali mu aya eri nti walamirina alaiha nalowooza nti tasobola talina kuwa zaka wabula alina kukola ki, ati naffe abagikolamu eyo priority, so si right. Abasinga okubeera ne right be bali abasooka babiri. Ani yasooka? Bagamba ti alfuqara walmasakin, abo nno boolaba abo basinga okubeera obubi kubanga ayinza okubeerawo nga kyalina tekimumala, waliwo atalina completely ate waliwo nga alina naye tekimukola tekimumala. Kati walghamirina alaiha waliwo n'abamutigidde mu credit life gharama mpitirivu, yagenda mu banka ne bamuteekawo gundi nyumba bagenda gisika, kati ng'agendako mu zaka house of zaka webesobola okumununula. Obusiraamu bwe butyo sajja bamununule banka egamba nti bukadde 10 ayinza okuba nga ye mugagga wammwe abaddewo ne yafuuse mufulisi yafalasi mbeera yazze n'ayabika. Kati obusiraamu bulina okukola ki? Obusiraamu bw'amaanyi kubanga butunulira ebintu byonna byonna. Lwaki bwagamba lwaki omubaka sala sema tukona okugamba nti no irhamu azizakum iza dhulla, mutaase nnyo musaasire nnyo omugagga waba akoze ki anafuye oba omukulembeze oba anafuye kugamba bibiri. Lwaki yeetaaga mu support pampa namusitula. Kati obusiraamu bwe bulina okubeera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Obusiraamu tubakuba nga twali tubukolerako nga programu zaffe za busiraamu abantu bagasasula zaka nga balina okusasula butuufu twandibadde abavubuka bandibadde bawasa baziwa ne bazaala neziwa omusangawo nga tagala kuzaala yekuniza omubuuza nti lwaki nze nange palate ennema okuyifuna kale ate nga ate nkoleki. Naye singa tubitambulirako omusajja yajja ng'ava mu Masiri najja n'atuuka mu maaso ga khalifa oyo gwe bayitanga Umar bin Abdul Aziz n'amugamba nti ya Umar ya khalifa wayi khalifa emizikiti gijjudde tukyalina otusaalira nti kikyate nti ezaka mpitirivu mu mizikiti abantu baleese ebintu emizikiti gyonna gijjudde. N'abagamba nti mugabire abaavu
naga tubagabidde tekyali mwavu abanaku nti bonna nabaga nti emaali muzimba amalwaliro nti tugazimbye mutereze amakubo tubikoze byonna natukana okubagamba nti kakati kyemba mukola muzimbe ebiyumba by'embuzi mbuzi bwe zinaabeeranga naga nti bamugamba byonna nti kasura almaal emaali ekyajjudde naga nti munoonye buli musajja yenna atalina mukyala awase mumuuse nti awase bawasizza maali mpitirivu naye lwaki obukulembeze bwaliko baraka okutuusa omukulembeze musajja omu mu Banu Umayya yayagala okuwasa omukyala owokubiri naye ng'atya mukyala we nga bwe bitera okubeera abantu abasinga tutya kuwasa nga tetutya nti lwa busobozi omutuuzi mulanga mutuufu ayinza okuba asobola oyinza okumulaba naye si kyangu kyakulaba muntu nti asobola jawo ng'obaddeko mu ntebe mwatuula oba mu ngato zayambala omanya nti omulabirawo naye aba tasobola naye omulala oyinza okumulaba ngaakola kinga asobola naye nga kyatya ennyo ekinene si busobozi wabula ng'atyaja kiwe nga stiredi anaategeera atya yarabi kati omusajja ono mu Banu Umayya yali ayagala okuwasa nakiyiya kati lumu yali ku masjidi n'afuna amagezi agigenda okugamba mukyala we nga bwagenda okuwasa owokubiri naye nga agenda kuyitira mu kakodyo kalala n'atuukira omukyala namugamba nti owaye nti manje tubaddeyo ku muzigiti nti kalifa obusiraamu ayogedde ebigambo binkanze nnyo kyagambye eki agambye nti ensi kati weetuuse abawala ne bannamwandu bayitirivu ku duniya kuno kyetaagisa buli musajja awasa abakazi bana ekitono ennyo abeera n'abakazi bana naye bannamwandu bangi n'abawala abatuusa okufumbirwa tebalaba abasajja nabo bangi era n'ateekako ekigambo sibanyonyera kukiwona kyagambye nti omusajja yenna ataakikole ajje mu maaso gange amaze okusima kabuli ye kati omukyala bwe yawulira namugamba kati go ofuuse hiro fango oli hiro mut shahida fango ki jisimu gende beera mata bameka bafiira ku nsonga kunafiira kweyo nibange ensonga teyayitawo kakame okumugamba nti enkyambasa si kyangu omu kuba seka bange yayagala okuwasa owokubiri kanja mudda wenzijaawo omu ku bakama baana yaŋŋamba yali annyumiza naŋŋamba nti yali agenda kuwasa mukazi wakubiri n'agamba kati mira n'amala ennaku bakukutta bali mu miitingi bajeti bazikweka tezirina kugenda wakeeri naye nga yagenda okulaba nga ennaku zigenza alina okumutegeeza obukyala mbaga yalwa mukaaga lujja naye alina okumutegeeza ono olanga ajja kwetageesera alina okusuula yeeri ayita mugambe n'agamba nti nayingira obuliri saawa 4 najja netubeerawo mu buliri nengangamba kati nkitandise yagamba nti yaddira tooki n'agikuba ku ssaawa wali ku kisenge agenda okola nga ziyingidde omwenda omuntu eyingidde ku nnya ziyingidde omwenda ototuganye naye anoonya bwatandika ensonga tagikola ki naye yamuyita maama gundi nti wangi ngenda kuwasa yagala nti kasajina kyatula otulo ne tujja oli ne yeebaka ono n'ayomba ye teyeebaka n'ayogera gati nakyatudde si kyangu ziwa ekigambo okutandika kati kuwa oba tonala kukimalayo naye nga tukubiriza baganda baffe banyinaffe ati embeera gye tuwangaliramu okutuusa okutunuulira amateeka ga Allah tabaraka taala nti we wali obulamu
Allah kyeyafuteekako teyatunyigiriza okutuusa okutegeera nti Allah byeyafuteekako si byakutunyigiriza. La yukallifu llahu nafsan illa wusaha. Allah kyeyagala kunyigiriza mwoyo gonna, buli kyonna kyeyateeka mu Qur'ani ye bwangu era yatwagaliza bwangu. Singa tukitunulira mu perspective eraga nti twagala Allah tabaraka taala n'omubaka we, ebisigadde byonna bibeera layisi. Ne tumanya nti ejjana kyekisinga ebbeeyi. Omukyala obugumiikiriza bwe n'okunoonya ejjana ya Allah tabaraka taala butandika nnyo kasita bamuteekako omukyala. Awo kati obusiraamu bw'obutuufu, okugumiikiriza kwe byanaayogera, kubanga okwogera kinene, okwogera obwogezi. Mukimanyi nti okwogera kiyinza okuteeka omuntu mu muliro. Just kigambo. Lumu omukyala omu yayogera mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omukyala oyo w'amaanyi nnyo mu ddiini eno, ayitibwa Aisha. Lumu omukyala munne yajja nga bamuyita Sofiya. Sofiya Allah yamutonda nga si muwanvu. Ne Aisha yayogera ekigambo n'agamba nti nno mukyala w'oyo taani. Kati yakozesa abamanyi bagamba muliwa nti yakozesa ishaara eraga nti nno era banyoga nti kasira mumpi. Mbaka olw'okuba nti ye mubaka, ebyokwagala asooka n'abiteeka ebbali ng'alina okutereeza ki. Yamugamba nti ya Aisha, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'in, oyogedde ekigambo singa bakiteeka mu mayanja g'ensi eno kiyinza amazzi gakaawa gonna. Jessica yayogera nga nti mukyala mumpi ogeya kinene. Jessica ogera bogezi nga kyayogedde nakyo omulala ayinza obutakinyigira nga naye naho oli mumpi naye nga ebyo bino kyekimumwogeza obujja. Aisha yafumbirwa omubaka sallallahu alaihi wasallam nga ye muto, teyafumbirwa kuba musajja mulala. Atukajja omubaka sallallahu alaihi wasallam. Aisha yajja nga mbeerera. Aisha omubaka yamwagala nnyo era omubaka lumu yayogera n'agamba nti nayagala nnyo Aisha. Bamubuuza nga obulwadde bumuluma alinatera okufa, n'abagamba nti njagala nnyo Aisha, mu nsi njagala nnyo Aisha. Mu bakyala ate mu basajja naga Abubakar. Era olaba nti famire nnyumba yeemu yekolesa. Naye Aisha ebyo byonna byonna n'okwagala omubaka kwe yamwagala ennyo okujja oluusi bwamukolaki. Omukyala asobola okuwalana n'omuntu gwatalabangako n'afuna obujja ku malaalo mwanga ono golaba yali mukyala wani, naye nga ayinza okuva mu kaseera oli bwe yafumbira nga notana nakuzaalibwa naye n'agenda yagawalani nga kakati kyekyo. Naye oyo ye mukyala ate mwe tegezangako okubeera mu famire oba ewakaawo noyagala okukaka omukyala alowoozenga gwe, kubanga endowooza ya mukyala ndala n'ey'omusajja ki. Walaisa dhakaru kal untha, omukyala tayinza kufaanana muki era wonna omubeera bategeere mu mbeera entuufu. Omuntu omutuufu oyo alaba ekintu ekituufu mu butuufu bwakyo, nti omukyala bwatyo bwalowooza. Lumu omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ewaka nga atudde, ne wajja omukyala eyajja okumukyalira, omukyala mukadde. Omubaka n'asanyuka nnyo. Aisha amubuuza nti nga leero osanyuse nnyo kiki? N'agamba nti nno oyo omukyala yali mukwano gwa Khadija, yali atukyaliranga buli otwabira ng'ajja n'atukyalira ne Khadija. Khadija Aisha agamba nti anange Khadija kibadde nga omuntu yajjirwa gwayogerako yafa myaka giyise naye agamba omuntu nga yalaba ne Khadija. Waliwo aya eri mu Qur'ani omwo, wal akhiratu khayrun laka min al-ula, wal akhiratu khayrun laka min al-ula. Wal akhira asembyeyo khayrun laka akusingira min al-ula, yakulembera
akyategeeza nti nze ali wano ssaawa eno nze nsingaani nze nsinga Khadija yafa myaka egyo yavaawo mbaka nawulira nga kati naye nasooka namutereeza namugaa Khadija gwoyogerako omumanyi kyeki amanat bi hina kafara bi annaasi yanzikiriza mu kaseera ensi we yakola ki weyanneegaana abantu nga bagamba nti ndi mulimba nasalawo nasiramuka wasatini bimaliha idh haramani nnaasi bi nangabirira essente ze zenakozesa mu daawa nga tutandika mu kaseera ensi we yagaana okumpa ku ssente nateekamu essente mu daawa yoyo Khadija nanzaalira abaana abayitirivu wano naye gwe ndaga omwana wo wano mu lujja Khadija ako akantu kamunyiga nanga nagenda nafuna omuvubuka yali mutabani wa muganda we bamuyitanga Abdallah namuleeta abeere ewaka tubona nti hadithi endala ojja kuzisanga zigamba nti ana Aishata ummi Abdillah Aisha mama Abdallah tiyazaala naye omwana ono olwokubeerawo kabatuka kumuyita mama Abdallah naye wakirafu okuba mu maama waze ekitiibwa kyonna kikole ki akifunemu kikyo tunoonyamu ebyo byonna byonna nti oluusi ewaka ng'owasizza owokubiri wabeerawo ebintu bingi ebikyuka naye eddiini y'omukyala naawe eddiini yo ekyukamu kasita owasa owokubiri kubanga olwo bagenda kulaba oba oli mwenkanya abakyala banjawulo si kyekyo oyinza okuwasa omukyala nga asooka abadde mulungi nnyo mu bintu by'okuteekateeka ng'ofuluma yambala kano okola kigolola ate n'owasa owokubiri ng'ate ekyo si kiki ebyokukulabirira n'okugololera si kikulu nnyo ku saidi ate yekyafa kasova ng'okkuse bulungi otegedde gyensonza akufumbira ono ali mu kufumba simanyi oli mufumba notanawasa notanakuwasa ani ayina ginga baseeka seekajja seeka omuvuka muomukyala banenge muwasiŋŋane naddala mu komite mu mulimu gende wa sheekhe muyanjulule ayegereza alowooza bajja kumugamba nti twamugize naye akumira wooli inshaallah oba oli awaliwo akalungi naam programu yegambye ekyo eyokusatu kale ogambye ebikuula obulamu bw'omukyala kumwongerako wakubiri